Ocha mu bujjuva gesaawa eno ng'ogga kusomera nze Nansomba Nethera. Paalamenti ey'e11 yayisizza ebbago ku tteeka eriwa obwetengereze bw'eggwanga Protection of Sovereignty Bill 2026 wakati mu bunkenke obw'ekitalo obwateereddwawo ab'oludda oluvuganya gavumenti nga lino nno ligonzeddwamu ne liggyibwamu obuwaayiro obubadde bunyiga ebitongole by'obwannakyewa okufuna obuyambi nga n'ekyokuyita bannayuganda abagwirwa kiggyiddwamu ko n'okukendeeza ku bibonerezo ebibaddemu wabula wabaddewo okusika omuguwa mu lutuula lwa paalamenti olw'eggulo abaka okuva ku ludda oluwabula gavumenti bwe babadde bawakanya ekyobutakubaganya birowoozo ku bbago eriwa obwetengereze eri eggwanga Protection of Sovereignty Bill 2026. Ensonga eno mu paalamenti yatandise ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda Wilson Kajwenje okulambika obuwaayiro bannayuganda be beebuuzaako bwe bazze beemulugunyaako okuli akawaayiro akasooka akawaayiro akokubiri akawaayiro ake15 akawaayiro ake18 akawaayiro aka24 n'akawaayiro aka25 nga buno nno mwe mubadde okuyita bannayuganda abawangaalira emitala w'amayanja abagwira ebbago okuba nga linyigiriza bamusiga nsimbi okugootaanya ebyenfuna nga tewali akkirizibwa kufuna ssente zisukka bukadde 4 ng'ataweereddwa lukusa minisita okuba nga aweebwa buyinza okusalawo ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ensimbi zonna eziva ebweru w'eggwanga ssaako n'ebirala. Kajweje era alambise n'ebibonerezo ebinaaweebwa omuntu akolaganye n'omugwira wamu n'ebitongole ebyabagwira. The committee recommends clearly define all criminal offences, specifying prohibited conduct and the required intent and the harm addressed. Reduce the penalty of 20 years to 10 years and the fine in the case of legal entity for 200,000 currency points to 1,000 currency points. Limit offenses to conduct that poses a real and a demonstrable threat to national interests, avoiding broad terms that may capture lawful activities. Include measurable thresholds or criteria such as scale or impact to guide enforcement and reduce subjective judgment. That the committee therefore recommends that the bill proceed to second reading subject to proposed amendments attached thereto and any further improvements this August House may consider appropriate. Wano ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka Stephen Baka Mugabi avuddeyo n'alambulula ekinyusi ky'etteeka lino era ng'alambisa obuwaayiro obukwata ku muntu okufuna ssente ng'azikuŋŋaanyiza okuva ebweru w'eggwanga oba ku mugwira okuzikozesa mu byobufuzi okukuba kampeyini, omugwira okuyamba munnayuganda okukuba kampeyini, omugwira okukwatagana ne munnayuganda okuleetawo enkola okutambulizibwa eggwanga oba ziyite policies era ng'ono singa gumusinga waakusibwa emyaka 10 beddu wamu n'okusasula akawumbi kalamba ak'ensimbi. Activities means any activity aimed at influencing the enactment of legislation, the formulation of policy, or the decision-making of government or the people of Uganda, and includes A. Fundraising, sponsoring, registering, nominating, supporting, or campaigning for a candidate in an election. B. Registering, funding, and campaigning for a political party in an election. C. Fundraising, campaigning, canvassing for support, supporting or opposing a political party or candidate in an election. Ennongoosereza zino zibadde zitaliza ebitongole n'abantu abayambako eggwanga mu byobulamu ebyokusoma n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo ku lw'ebyenfuna n'obulungi bw'eggwanga era ng'ono yategeezezza nti singa ennongoosereza ezo zitunulwamu ebbago lino liba teririna buzibu bwonna wabula ababaka ab'enjawulo naddala ku ludda oluvuganya gavumenti bawakanyizza era ne bakuba ebituli mu alipoota y'ababaka abangi nga bano nno baleesa alipoota eziwerera ddala 6 ezaabwe ez'abatono era nga bakulembeddwamu omubaka wa Elwood South Honorable Jonathan Odur ng'ono
bano abategeezezza nti singa ebbago lino lifuuka etteeka bubeera bulabe bwennyini eri eggwanga. Abalala abawakanyiza ne baleeta alipoota z'abatono kubaddeko omubaka wa municipality ey'e Mukono Betty Namboza Bakireke ng'ono nno yategeezezza nga ebbago bwe lyaleeteddwa mu bwangu ddala nga n'abantu abangi tebeebuuziddwako okuggyako abajja mu Parliament nga nabwe kityo mu alipoota ye yasabye liteekebwe ebbali abaka ba Parliament eye-12 baba bali kubaganyako ebirowoozo. Abalala abaka abaleese alipoota zaabwe kuliko omubaka wa Mukono ey'obukiikakkono Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni, omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona, omubaka wa Ndora Wilfred Nuwagaba kw'ossa n'omubaka owa Kirak South Gilbert Olanya. Abaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti baasanze akaseera akazibu ddala okukkirizibwa okuteesa ku bbago lino era nga wano akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Baseke Zissenyonyi obwedda asaba sipiika nabo bakkirizibwe nga ssemateeka bw'abalagira batuuse ensonga zaabwe lwaki ebbago lino tebaliwagira. Are you saying that the views on our end, you do not want to entertain them, you don't think we add value because of the way the haggling has been happening? Honorable members, our colleagues, you were saying you upload, they're going to upload the minority reports, but our colleagues the other side used 40 minutes to present their report, majority report. Thank you. Each minority report is meant to be accorded similar space, and that's all we are asking for. You people have got the numbers to do anything. You can even choose that tomorrow the sun will not rise because you have the numbers after all. So I don't know why you panic too much. Honorable. Our end has always just been asking, Madam Chair, accord us space, and that's what we have been asking for. Procedure? But it's been a fight. Oluvannyuma baatuuse akaseera ak'okubaganya ebirowoozo ku bbago lino era wano Nampala wa gavumenti Hanson Obuwa n'ategeeza nga bwe babadde bateetaaga kubaganya birowoozo wabula okugenda mu maaso ne bayisa obuwaayiro obw'enjawulo obuli mu alipoota ey'abangi. Kati nno kino kyatabudde abaka ku ludda oluvuganya gavumenti nga bawakanya era gye byaggweredde nga sipiika ataddewo okulonda bagende n'omuwendo omungi nga wano n'abawagira ekyokuva kwa kawaayiro be basinze obungi. Mu buwaayiro obwatunuuliddwa obwagonzeddwamu mu bbago lino kwe kuli okuggyawo okuyita bannayuganda abagwira amakanisa amasomero n'abateesobola abali mu buwandiike okusigala nga bafuna obuyambi awatali bukwakkulizo nga n'ebibonerezo byakendeezeddwa okuva byakendeezeddwa okuva kukusibwa emyaka 20 okudda ku myaka 10 kw'ossa ne ssente ezitanzibwa okukendeezebwa okuva ku buwumbi 2 okudda kawumbi kamu eri omuntu ssekinnoomu ko n'engasi y'ebitongole okuggyibwa ku buwumbi 4 nedda ku buwumbi 2 n'ebirala era wano Parliament nga yasinzidde neeyisa ebbago lino. Kati ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'amateeka mu Parliament Stephen Baka Mugabi alambuludde ennongoosereza ezikoleddwa era n'ategeeza nga ebbago lino bwe ligenda okusigala okukola ku mugwira. Obweraliikirivu obwo obwavaayo mu komiti twawa abannayuganda bangi nnyo boogere era ne boogera era ensonga ne zivaayo bulungi. Ssente ziyita mu banki nga zijja kuyambamu investment ezo zonna sente zonna twazigye mu bbiiru, ssente zijje tezinnatabu. Ebibiina ebyanakyewa byonna twabiggyemu, NGOs teziriimu, n'ebibiina by'obufuzi nabyo okusinziira ku akawaayiro namba 2 ennyingo 4 akawaayiro namba 2 naye paragraph ey'okuna n'ey'okutaano ne political parties nazo zisobola okufuna sente zetuyita grants, zisobola okufuna sente for development assistance. Kati obuzibu wabula abaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu omubaka wa Bale County mu Kayunga District mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebugerere Tebandeke Charles ategeezezza ng'etteeka lino we likoleddwa n'effubitizi nga litunuulidde baludda oluvuganya gavumenti wamu n'okunyigiriza abantu ba bulijjo.
Tosobola gamba nti etteeka olikolera bannayuganda naye ate nga bannayuganda b'olikakatikako tebalyagala. Tosobola gamba nti oli mu ggwanga erizannya demokulasiya mu byobufuzi naye ate nga toyagala bakuvuganye ng'ate olina ensaalwa. Lino etteeka lya mutima mubi, likodo, teryagaliza. Kale tulaba nga ligenda kutunyigiriza nnyo era likwatidde ddala ku nnyingiza okufunayo eggwanga okutandika ddala ku muntu asookerwako, era tubagumya nti wetuli tukyali balamu katulidde ekiddako oludde oluwabula gavumenti era tujja kuba tubabulira ekiddako. Eyo nga tuvuddeyo zo enteekateeka ez'okulayiza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa ku kisanja eky'omusanvu ng'alondebwa ng'omukulembeze w'eggwanga zigenda bukwakku. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga yafulumizza enteekateeka enaagoberebwa ng'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni bw'abulwa alayira okulembera Uganda ekisanja eky'omusanvu. Okusinziira ku nteekateeka, emikolo egy'okulayira gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini ku kisaawe ky'ameefuga ekkololo mu kibuga Kampala. Wano Minisita Mile Babirye Babalanda wamu ne Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong we basinzidde ne balambulula ku nsonga eno. Minisita ategeezezza nti olunaku lwa nkizo nnyo eri bannayuganda era lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti okukuuma bye tusobodde okutuukako n'okutumbula okutuuka ku bugagga obwannamaddala. Minisita Mile Babalanda ategeezezza nti ebikujjuko eby'okulayira byakutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya nga byakwetabwako abagenyi abayita okuva emitala w'amayanja ssaako n'abaakuno.